Ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church mu Uganda etongozza obulabirizi obuggya bwa East Buganda Field nga bukutuddwa ku Central Uganda Conference nga busangibwa Mukono. Omulabizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba yasoose okuwa obubaka obulaga East Buganda Station nga weesajjakudde okufuuka East Buganda Field. Today we are here when East Buganda Station plus the zone becoming a field as we announced at the right time. Yomulabirizi omujja kwasiddwa ebbaluwa okuva Pastor Dr. Luguri ng'eteekeddwako omukono ne Pastor Annington Ntuulo omuwandiisi omukulu n'omukadde w'ekkanisa eno Robert Goloba nga ye muwandiisi omukulu w'obulabirizi buno. I will serve the Lord, serve his church, I will love his people, and I will show them the direction. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.